Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda abukesezza nga tuli balamu, ekitiibwa tukyebaliza Mukama. Ne tumwebaza olw'omukisa nate gwatuwadde olunaku olwaleero okuba nga tukyalina omukka gwe tussa. Katonda omulungi tukwebaza ayi Kabaka w'abakabaka olw'okwagala kwo, okusaasira kwo n'amazima go by'olina gye tuli. Tukwebaza olw'ekigambo kino kye tugenda okuwulira olunaku olwaleero. Tukusaba Mukama otuwe omwoyo wo omutukuvu atuule mu masekati gaffe, atusobozese okuwulira ekigambo kyo era n'okikkiriza n'okukola ekyo ky'oyagala. Tukusaba otuwe ekisa ekitukomyawo mu maaso go, tuyambe ayi Mukama otuwalule otukomyewo okuva eyo yonna gye twali twasesesukira. Tuwe ekisa Mukama mu linnya lya Mukama wange Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye, amiina. Baganda bange abasubscribinze, Mukama abampeera omukisa, nammwe abatwala obudde bwammwe ne muwulira, Mukama yeebale era abampeera omukisa. Tugenda kusoma mu kitabo kya Mikka essula ya 3. Tugenda osobola okugisoma okutandikira weetandikira paka ku lunyiriro lw'omusanvu osobola ogisoma. Naye nze ngenda tandikira ku lunyiriro lwa 4. Ku lunyiriro lwa 4 lugambye nti mu biro ebyo banaakaabiriranga Mukama, so taabaddengamu. Weewaawo anaakwekanga amaaso ge mu kiseera ekyo nga bwe baakola obubi mu bikolwa byabwe. Waliwo ebiro bwe tugenda okukaabirira Mukama naye nga tatuwulira, nga tatuddamu olw'ebikolwa byaffe ebibi, olw'amakubo gaffe amabi. Katonda agenda tuuka ekiseera akweke amaaso ge, ng'oyimirira mu maaso ge osaba naye nga tofuna ansa gy'oyagala. So tulina okuba nga tulongoosa ebikolwa byaffe, tulina okuba nga tulongoosa amakubo gaffe, tulina okuba nga tulongoosa ebirowoozo byaffe okusobola okuba nga naffe tusaba Katonda n'atuddamu. Olunyiriro olwokutaano lugambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama ku bannabbi abakyamya abantu bange. Baluma n'amannyo gaabwe era bayogerera waggulu nti mirembe, na buli agaana okuwa mu bumwa bwabwe n'okuluma bamulumira olutalo. Okitegera? Katonda naye atuuse ekiseera n'ayogera eri bannabbi abakyamya abantu. Bannabbi bangi era abawa obunnabbi naye nga bukyamisizza abantu, ng'abantu banoonya kulaba Mukama ayogera ki gye ndi, obulamu bwange bunaabya, naye nga tafuddeyo kunoonya Katonda. Tugenze mu makanisa nga tunoonyayo byamagero byokka naye nga tetunoonya oyo Katonda asobozesa okukola ebyamagero. Okitegera? Tugenze mu makanisa olw'abannabbi basobole okulagulako eri obulamu bwaffe, naye ne twerabira okunoonya Katonda assa obunnabbi. So Katonda agambye bakyamya abantu be. Okitegeera? Era bwe bagaana okubawa okubawa obumwa bwabwe n'okukuma bakumira ddala olutalo. Okitegeera? So olunyiriro lw'omukaaga lugambye nti kyekiriva kibeera ekiro gye muli, muleme okwolesebwa, era ekizikiza kiriba gye muli, muleme okulagula, era enjuba erigwira bannabbi, era obudde buliddugala ku bo. Waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga obunnabbi tebukyakka. Waliwo ekiseera ekigenda okutuuka nga ne nnabbi takyalina byalagula. Lwaki? Bakyamizza abantu ba Katonda. Ogendayo ennabbi oluusi n'atakugamba nti munnange noonya Mukama, goberera Mukama, naye olw'okuba nti gwakugambye nti obulamu bwo bujja kuba bulungi, mu maaso eyo bijja kuba birungi, gwe n'ogenda ku kigambo ky'abannabbi. Fayini mulimu bannabbi abalagula era ne bibeerawo, naye sooka onoonye oyo assa obunnabbi nga tonaba kugenda y'oyo awa obunnabbi, kubanga mulimu ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo obunnabbi obukka
nga buva eri Katonda ne wabeerawo bano abalagula ebiva mu mitima gyabwe n'akutunuulira n'akulagulako ye kyalowoozeza mu mutima gwe. So tubeere beegendereza tunoonye Katonda. Naawe kennyini Katonda asobola okulaga eby'omu maaso. Bayibuli egamba nti Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo ebiri, kiri mu kitabo kya Yobu, naye ayogera okuyita mu kwolesebwa ne mu birooto. Katonda naawe asobola okuwa ekirooto ekikulaga obulamu bwo kiwe bugenda okubeera n'embeera yo gy'ogenda okuyitamu. So tufube nnyo okunoonya Katonda tulongoose ebikolwa byaffe. Tugenze eri bannabbi boogere ebirungi eri bulamu bwaffe naye nga teboogera biki Katonda by'ayagala tukole. Tebatulungamiza mu makubo ga Katonda. So Bayibuli egambye nti ebiro birituuka ne balema okwolesebwa, ng'okwolesebwa kukomye nga n'okulagula tebakyalagula. Okitegeera, olunyi olw'omusanvu lugambye nti n'abalabi balikwatibwa ensonyi n'abalagula baliswala. Weewaawo bonna balibikka ku mimwa gyabwe kubanga tewali kuddamu kwa Katonda. Ekiseera kigenda kutuuka ng'abalagula baswala kubanga nga bye balagula tewali na kimu kituukawo, ng'ajja kugamba mirembe obulamu bwo buteredde naye ng'ogenda kutambulira mu kubonaabona ng'obunnabbi tebukyakka, Katonda nga takyaddamu. So kiki kye tuba tukola? Tutereeze emitima gyaffe ku Katonda. Emitima gyaffe obwesige trust tugiteeke eri Katonda, tuleme kugiteeka ku baana b'abantu, tuleme kugiteeka ku bapasita, tuleme kugiteeka ku bannabbi kubanga Bayibuli egambye nti ebiro bigenda kutuuka nga n'okwolesebwa tebakyayolesebwa, nga n'okulagula tebakyalagula. So tunoonye Katonda okusinga bwe tunoonya bannabbi, tunoonye Katonda okusinga bwe tunoonya bapasita, tunoonye Katonda okusinga bwe tunoonya abantu abo betuwuliriramu nti boogera ekintu ne kibeerawo. Tunoonye Katonda kubanga ekiseera kijja kutuuka nga Katonda alaba obwesigwe bwaffe oba okwesiga kwaffe tukutadde mu bannabbi, tukutadde mu bapasita, nga tukujje ku Katonda, ng'emitima gyaffe tugijje ku Katonda, nga tutya nnyo bannabbi, tutya nnyo bapasita okusinga bwe tutya Katonda. So mbagamba tutereeze ebikolwa byaffe, emitima gyaffe tugitereeze ku Katonda, tunoonye Mukama kubanga olunaku lw'enkomerero nabbi togenda mulabako. Olunaku lw'omusango pasita togenda mulabako, ogenda kuyimirira wekka. Ogenda kuyimirira wekka mu maaso ga Katonda. Ogenda kuyimirira wekka nga Kristo abikula ebitabo by'omusango, abikula ebitabo by'amannya g'abo abagenda mu ggulu. Ojja kwewuunya nga ne gw'obadde okkiririzaamu mu nsi tomulabako. So tunoonye Katonda, emitima gyaffe tugiteeke eri Katonda. Obunnabbi bulungi butulaga mu maaso gye tulaga, naye omutima gwaffe tuguteeke kwoyo asobozesa abantu okuloota, okugamba okwolesebwa. Kubanga abantu bangi ng'obunnabbi tebabujja eri Katonda, tebuka kuva mu ggulu, kuva eri Katonda. So tubeere beegendereza, tulongoose emitima gyaffe. Ekitabo kya Jeremiya kigamba, Jeremiya 4:14 lugamba nti ayi Yerusaalemi, naaza omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke. Ebirowoozo bye bibi birituusawo okubeera mu ndaayo. Tunaaze emitima gyaffe. Bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe. Naaza omutima gwo gugwemu ebibi. Ne bw'onoogenda eri nabbi n'akusabira obulamu bwo ne butera, naye ng'omutima gwo gukyalimu obubi, gukyalimu obujja, gukyalimu obukaawu, gukyalimu ettima, munnange obunnabbi obwo ogenda kukoma nabwo ku nsi, bugenda kuyamba ku nsi, naye ku lunaku luli tebugenda kuyamba. Ke kaseera onaaze omutima gwo, ke kaseera otereze omutima gwo. Omutima gwo leka gunoonye Mukama, guleme kunoonya nabbi. Omutima gwo leka gunoonye Katonda. Okitegeera, guleme kunoonya pasita. Pasita oyo ansabira essala n'etuuka, fine, kiri good. Naye sooka onoonye Katonda assa amaanyi mu ssaala eyo pasita gy'akusabira. Noonya Katonda assa amaanyi mu bunnabbi obwo ne bubeerawo, ne kibeerawo. So tulongoose emitima gyaffe. Katonda omutima gwaffe kye kifo mwatuula, naye omutima gwaffe gulimu ebisenge bingi.
waliwo omutima gwe ng'ekisenge ekimu kikyalimu obukyafu. Bayibuli egamba nti tunaaze emitima gyaffe gigwemu obubi tulyoke tulokoke. Kitegeeza okulokoka kuba kukyusibwa n'onnaazibwa. Okitegeera, n'onnaazibwa n'ova mu bikolwa ebibi, n'ova mu birowoozo ebibi. Wandibanga walokoka naye ng'ebirowoozo byo tebinnaba kulokoka, ebirowoozo byaffe tebinnaba kulokoka, kubanga tuli baana b'abantu, tulowooza bubi. Wandibanga totta naye ng'ebirowoozo byo bitta, ng'omuntu bw'omutunuulira omulowoleza mu kufa, agamba singa afudde n'avaawo, singa omuntu oyo abonaabona, ng'ebirowoozo bye bikwonoonye mu maaso ga Katonda. So tusabe Katonda atuwe ekisa tusobole okulongoosa ebikolwa byaffe, kubanga waliwo ebiro bye tugenda okusaba nga n'oba ogenda eri pasita n'akusabira ng'essaala tekola ki, teyita mu lwaki. Pasita ajja kukusabira naye nga Mukama akebera omutima gw'essaala eyo singa etuuka ku bulamu bwo ogenda okugamba bibala ki ebigenda okuvaamu. Tudde eri Katonda tulongoose emitima gyaffe. Bannabbi tubanoonye naye tunoonye oyo asobola okussa obunnabbi, ateeka amaanyi mu kigambo kyabwe kye boogera. Mukama abampeera omukisa. Naaza omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke. Tuli mu bulokole twalokoka naye ng'emitima gyaffe gikyalimu obubi, tukyalowooza bubi, tukyalowooza ebigambo ebibi ku bannaffe. Tuli mu birowoozo ebibi, tutunuulira abantu ne twenda. Bayibuli egambye nti buli atunuulira omuntu omukazi n'amwakirako aba ayenze. So tusabe Katonda atuyambe. Longoosa omutima gwo, kebera omutima gwo, kiki ekikyali musaba Mukama akuwa ekisa ekiwangula ekyo ekibi ekikyali mu mutima gwo. Ne bw'onoonoonya nabbi ajja kuwa obunnabbi bujja kukolera, naye ku lunaku luli obunnabbi obwo tebugenda kukuyamba. Buli omu yateekebwa ku nsi kuno ng'alina omulimu gwa Mukama gw'ateekeddwa okukola, naye ojja kwesanga nga nabbi oyo takuwadde gundi, takuwadde kifaananyi ki Katonda ky'ayagala otambuliremu, naye ng'ajja kukusabira ofune obyamagero, ofune buli kimu. Naye Mukama aboogeddeko nti bakyamya abantu baabwe, bakyamya abantu ba Katonda. Kitegeeza nti bannabbi bangi bakyamizza abantu ba Katonda. Okitegeera, bannabbi bangi bakyamizza abantu ba Katonda. Omuntu n'atafaayo kunoonya Katonda n'agamba nja kugenda wa nnabbi ansabire obulamu bwange butereere, naye nga tafuddeyo kunoonya Katonda. Noonya Katonda.